Yes, good evening banywanyi bange. Mbalamusizza. Olwalero teweekanga okubanga face yange gy'olaba ku guno omukutu gwankyukakyuka gulwanirira nsi yaffe Uganda nakuweereza Katonda yakola eggulu n'ensi. Yenze Epis TV owa Apostolic Ministries mu Uganda. Okundaba ku mukutu gwa ASP Asimwe Bible and Politics kitegeeza nti enjiri ebuulirwa yemu. Ali bulungi si mulwadde talina kizibu kikanga era teweetaga kumweraliikirirako ali bulungi just ayinamu ebitonotono ebimukutte ate tokitwala nnyo lwakiri ennaku zino zonna tetumulaba tukati ate noona era wuno yazze Steven ali bulungi alinamu ensonga ezitakanga zaali mu kutereezaamu right saawa yonna agenda kujja abatumiddeko nange mbatumiddeko yenzo wa Apostolic Ministries era mugenda kunzikiriza leero ke lulirwa Sunday wamma tukole ekyatuzaaza ekimu ku nsonga eyatuzaaza ku nsi kwogera ebyo omwana w'omuntu atalina ddoboozi byayandyagadde okwogera okuyimirirawo okutuukiriza ekkatala lyaffe right bane muninde ekumale n'okusharinga ewalala right so gwe mulimu gwaffe omukulu era gwe tuli mu kukola tewajja kubeerawo biro nga twaguvaako era tewajja kubeerawo biro nga olwo museba twamwesonyiwa apaana sheyalingira munno ne munno omugamba sheyalingire munne tusobole okudduka talina buzibu ASP Asimwe kati abamu badde batandise dda naye kimanyi naluli teyakola video olowooza Museveni amusobola amwagala bitya naye tamusobola walayi ya Mungu okulya embizi enjeru amwagala naye tamukola ki aye talina kyakukikolera naye abeereeyo n'amukoppako apooso oli mufumbo ssebo n'atera kiweemu obudde n'atera okukuba omwana w'abandi embaga mu Uganda empya sinaba kuwasa nesinga nnawasa naye Museveni yabireeta era ebimu ku bye nnina obusungu ku Museveni byebyo butawasa nga yabireese okitegedde musooke mundeke bannange nti era yaba Apostolic Ministries mumpe Bible and Politics okay byemu kubindeetera obusungu ku Museveni wama Apostolic Ministries International kakati omuntu wa Apostolic nzenze n'okubanga sinnawasa towuliramu obusungu ku Museveni nkulembera Apostolic Ministries mu Uganda Kenya Tanzania neri mu Burundi wansi Congo mbenga sinnawasa gwogambe nti ejo mirembe Museveni yeetaaga tuga bwe muku busungu bwe muyina konze naina kuwasa 2 muovu mugumu nebigaana kantereyo bana aba TikTok nzije wamatubulire enjiri ya mukama waffe Yesu amazima Katonda mugulu nalina okuwasa nja kubibanyumiza olulala ASP ali bulungi ASP si muwambe era musumba wire atuwuliriza nakati so tukitwala nti olaba kakati bana abalala be batandise okuyitira ku mukutu gwe alyokke ayinayo obuvunaanyizibwa obutonotono bwali mu kutereeza naye omwoyo gumuli eno omwoyo gumuli ku nsi ye Uganda ajagala nnyo era ekyo kimanyi si nti drone ya Museveni yamunonye apaana alyokke ayina byakolako ebitonotono then akomewo aweereze ensi ye Uganda gwe mulimu ogwamuzaza ku nsi
kutaasa nsi mu biseera nga bino. Omanyi ku mulembe gwa Dawudi ne Sawulo bakabaka ba Isirayiri wabeerangawo nabbi bamuyitanga Elisa. Ng'Elisa alaba omulabe wa Isirayiri kyanaatera okukola nga abiraba mu miitingi zaabwe n'abimubuulira. Ng'abiraba naga nti pulezidenti w'ekitiibwa tata toyita wano, toyita egindi bakuteeze, toyita wano bajja kukuba. Bannange ebigambo bya ASP Asiimwe yabadde kimubireke. Ali bulungi, ali bulungi, ayinawo obuvunaanyizibwa bwali mu kutereeza, talina buzibu, ali bulungi. Mutuleka ate kutulumya mutima kubanga omunaabibuuza ennyo abantu balala banaagamba ayina obuzibu, era senga abadde n'obuzibu twandibagambye. Tewali nsonga lwaki tetwandibabuulidde. Ali bulungi era abaagala nnyo. Ayinawo just obuvunaanyizibwa obutono, tasobola kuteekako kamera akole omulimu gw'abadde akola bulijjo. So amakulu gali nti tali mu ofiisi wabadde akolera live. So kasooka amalirizeho katono asetulinge akomewo. Si bwe kiri abooluganda muleme ate kukyogera nnyo nnyo. ASP gundi yabadde ali okay, ali bulungi, ayina obuvunaanyizibwa bw'amaliriza banange. Nammwe temututiisa nnyo, temukyogera nnyo n'abala bajja kutuuka bagamba kubanga kati ate oyo bw'afuna obuzibu mu struggle essaawa eno nga kiba kiyitiridde. Museveni waliwo abantu batalina kukwatako kati nga bo abakwatako tetumulinda byakalulu, situmulinda bya tutandikirawo okumucoma. So ali bulungi, senga yabadde afunye obuzibu, senga essaawa eno senga twagambye dda abalokole baffe, twagambye dda abooluganda nti aya basi. So abo twamubagano bakwatako abaagala alumbuye, abo abamuyingira kuba ayagala kumanya ASP Asiimwe afuna atya miti emboozi ebeerano mu meeting kamulubya omutwe. Gwe omanyi okubanga oteesa okukola omuntu obubi ng'emboozi yo gy'onyumya mu kisenge waliwo agiwulira ng'ate omaze yita bano n'obagamba gwe naawe jangu, mugwe naawe jangu, n'okirabira ddala nti oli katuufu oyise bantu bo. Naye ogenda okubiwulira ng'omusajja ali ku midiya abyogera nga bwe mwabyogedde n'empapula ze mwasayininzeeko. Wallahi bw'oba gavumenti omuntu oyo oba oyina omunyiigira, nange sibanenya kumunyiigira, naye ali bulungi. Mukiwulidde? Ali bulungi. Omusajja ateesa ekintu ne mubiteeseza eyo ate najja n'abyogera nga temunnabikola, amazima ga Katonda oteeka omunyiigira. ASP bamuyinako obusungu bungi Museveni ne bani, naye talina kyakukola kati si yamulina. Ali bulungi, alina buvunaanyizibwa bw'amaliriza. Nina ekyandiikibwa kiri wano mu Koseya kyenjagala okutandika nakyo. Ekyandiikibwa kigamba mu Koseya 4:6 kigamba abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Kakati munsaasire program abali ku ASP Bible and Politics nyinza obutagigoberera nga bwebeera, sisobola kutuula mu ngatto za Asiimwe. Busobozi sibulina, sisobola kumanya byanca kuyingira. Teyampadde bambega bakozesa abakola ku drone zaabwe, Mpoma satellite teyampadde access kuyo. Bampadde access wano wokka ku page. Soko tubuulire Museveni bye yakoze ekiro ebyo sibisobola. Okitegedde? Teyampadde bambega abo. Program nyinza obutagitwala yonna, security alert teyambuulidde goge mazima. Wano tuli luddawa, tuli ku Bible and Politics ewa ASP Asiimwe, tuli ne ku Apostolic Ministries page zonna ku TikTok ne ku Facebook ne YouTube. So muleme kugamba kakati ate omusajja tatuwadde ebintu bya bulijjo. Ate kakati wabeerawo nkimanyi leero ku Sunday ku ASP watera okubeerawo revision ntuddamu ebyayiseewo mu wiiki ebyawandiikibwa
bye twayisemu mu wiiki n'ensonga endala naye bannange muleke programu egende eno bwetyo right sisobola kufitinga ngatto ze sisisobola era yayimiridde mu bigere bye ntandika atya sibisobola ebigere bye tebisoboka sibisobola mundeke nkolenga Apostle Stephen wa Apostolic sibwe kiri omumpi wako mba wakwata siwe wao kale abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya nti kubanga oganye okumanya nange ndi kugaana gwe olemenga okubeera kabona gyendi kubanga weerabidde n'amateeka ga Katonda wo nange ndyerabira n'abaana bo okumanya ako koba mpandiikira woba oyagala kweyongerayo nange aba TikTok tewali nsonga lwaki temutapinga screen eyo mwenna nga TikTok erina likes ezo who are you what are you muli bambega mwaze kutubega lwaki temutapinga screen okumanya oba okubeera informed kimu kubikozesebwa mu church not only in church ne mu nkyukakyuka y'ensi gye tuzaalibwamu oba gye tulimu oba Katonda gye yatukwasa okubeera informed okubanga omanyi kyovolaba nze mu byonna ab'enkyukakyuka ebingi bye tukola era n'ebyogerwa nwana nnyo okuwuliriza omuntu ampa information okubanga manya omulabe wange ateesezza ki because the information is power singa bakujjako okumanya ne oli naakujjako ekituufu kye wanditegedde asobola okutega kyayagala ate bwakutega kyayagala kalaasi owedde agenda kutiyuninga bwati era kyovolaba emabegali twaliko ku lusozi nga tusaba eyo twali mu Nairobi n'abasumba basabira Africa nemaga tusabire nnyo abasajja abali mu sekita zonna eza government aba providing the important information to the people in struggle. Why? Because bw'osukka okufuna okumanya okubeera informed n'obeera empty omulabe wagenda kukwata omulembe gu n'omulembe gw'abaana b'abaana bo aguvulunga ati abekuwagusaanikira kakati gwakuguza ekintu ekirala ng'era gavumenti ya Museveni byekoze emyaka gyonna kwe kutuwa information enfu fena tuteerawo ekintu kye tugenderako naye ne tubulwayo n'omuntu ayinza okutuwa information wonna kyekiri kye nakogyeko wali nga ntandika nti omusajja ono Erisa yagambanga kabaka owa Isirayiri namuga nti mukama wange toyite ejindi kubanga abalabe bo bateesezza mu budde bwe buti mu ssaawa bwezi ti mu kaseera bwe kati okukukola bwe bati kabaka yasooka nga n'abuusabuusa information agalindako omuntu wona atabeera mu state house zaabali yategedde atya obadde wano ate kati wategedde otya ebiri ewabalabe baffe nti omulabe alina ebintu byeyategese genda mpola kabaka yatumangayo omuntu n'abaako wamusindika bw'ati agenda alabe ono bye yayogedde bituufu amazima ga Katonda mu ggulu yagendanga okwekkaanya nga byamugamba bye yamunnyonnyodde bituufu nga waliwo ababadde bateeza okumukuba kakati information buli lunaku weetaga okubaako ky'owulira ekyenkya gundi apulaninga ki bw'oba tolina kumanya ku kintu owedde kakati era abamu bawulira kakati ate bwe tugenda mu kalulu ate kati waliwo abasibe abakyali eno ate kakati abasibe obolaba nange olumu bintabula Museveni era agenda kabba kakati abalina information eyingira mu bisenge by'amakolero g'entalo ebisenge by'amakolero ga politics awo ate wano wobeetaagira kyovolaba ne Katonda omuntu atali informed tamuwadde office neki
buli bukulembeze bonna nga bunaatwalibwa obanga bunaatambula bulungi wetaaga okubeera ki informed. Abantu bange bazikiridde lwakubula kumanya. Tewaliwo ggwanga badictator lye bafuga ng'abantu bamanyi. First of all, obuyinza bwabwe. Number 2, rights zaabwe. Kasi tobanga tomanyi na who you are. Oliwo bubeezi bwe Museveni atuwawe just mukisa fo okubeerawo just Museveni Museveni atuyamba bwe yaby'okubeera mu Uganda. No! The information that we have okuviira ddala mu constitution y'eggwanga lyaffe Uganda si ya Museveni yekka. Naye olw'okubanga teri ajja bikugamba musirike bajja kukuttira bwereere. Ebyo nebyo ekibireeta okimanyi. Lack of information. Okubanga tomanyi. Oli wabweru w'ekintu. Naye abantu bange bazikiridde lwakubulwa kumanya. Nga sinaba kweyongerayo njagala onzikirize tusabire abo abatuyambako okubeera informed, okwongera okutuwa okumanya, tubasabireko. Obamanyi mentioning amanya gaabwe tubasabire mu linnya lya Yesu. Eyakola eggulu n'ensi tubasabire obamanyi. Simanyi era abo baani ababawa info oba abasalawo okukolagana nabo okutaasa Uganda bawe mukisa bakuume. Because the information yegaba kye bayita okumanya. Okumanya bwe kuba tekuliiwo, I'm telling you okufa kukoze kutya kukujjidde. Now munasaasira abamu engeri gye tutwalamu ebintu byaffe ku apostolic bwebityo webiri. Temubitwala gundi nnyo n'ofuuka eki oyagala nfaananire ddala nga ASP. Yakukuba oluyi. Jakukuba oluyi okuŋŋamba mu nfaanana asiimwe. Kutuvira no ku live gwe tuba tujja kweko. Wama mubasabire, musabire abantu abalina obusobozi. Uga nti okimanyi empuuga ya ebitaano babimuwadde ku ssaawa 6. Basabire Saala. Okimanyi Museveni ateeseteese obutimba bw'ensiri abukutaddemu eddagala agenda tambulizamu akawuka bwe kati katuuke mu bantu bwe kabatuukamu kimuyambe okusapuresinga akalulu. Basabire Saala mu linnya lya Yesu. Because obutamanya abantu bange bazikiridde lwakubulwa kumanya. Gokimanyi Museveni yatukolanga obuntu. Yakolange neyeeterawo agenda omulwanyisa. Neyeeterawo n'agenda omuvuganya. Neyeeterawo n'agenda okumujjulira mu kkooti singa baba bamututte mu kkooti. Olaba basajja kukuwa miggo. Ffenna tudde emabega w'ono omusajja. Naye mugenda olaba w'alina okukwatira ennyo tanyiga. Amukutte naye amunyiga tamunyiga. Kanolo kiki kano. Naye ebyo babituvugiranga mu lwaki. Tetumanyirewa. Bannayuganda teri amanyi titumanyirewa. Waliwo yagamba tekisoboka. Oyo omusajja ayagala kujjako Museveni. Omuntu ayagala okujjako Museveni olwaleero ng'aleeta oli mabega wa Kyagulanyi nzo ondeetera okwennyamira. Ondeetera ng'oggula wa pate endala ontabulamu ebikala ebyogera nga nze mu paati wa apostolic. Mba ntabulwa nenga essaawa wandibadde wansi wa Kyagulanyi ate kakati ate otandise manye Katonga egindi for what? We don't need political parties now. Kadi atera bwendaba nga atera bamukutte. Binja, the information is power. Abantu bange bazikiridde lwakubulwa kumanya Hosea 4:6. Okumanya nga toyina kyomanya abasajja batufuga. Omusajja yateekawo enzikiriza y'obulokole n'agiregulatinga. Museveni yenga amanyi nti bwe nkwata abasumba b'abalokole nembateeka wano
ne bankwatira abakkiriza ne babavuunulira bayibuli nga bwe baagala bwe bajja okubanterereza obulungi nja kufuga Uganda n'ebigere nteeka eri nzija kukwata bano abakulu nkwate Bishop Gundi nkwate owe Kanani nkwate owa Gundi nkwate owa Gundi mbagambe kati mwe mubendiga naye mubakakase nti nze Katonda w'okunsi mubagambe balina okunsabiranga ennyo balina n'okuwala n'oyo agezaako okwogera bino mulina n'okubategeeza nti obulokole buyimiriddewo ku nze mubabuulire nga bwe ndi omulokole nze mu famire ze era ebbanga lyonna abasumba b'abalokole abasinga obungi mu Uganda babadde nga bakola omulimu munene nnyo okuprayizinga Museveni newankubadde ng'ate ebikolobero byakola okusinziira ku bayibuli bibi nnyo n'okusinga ebibi abasiba abali mu makomera bye bakola ne pastor najja n'atula mu State House Your Excellency twagala kwebaza otukulembedde emyaka gino gyonna Your Excellency watuyisa mu bizibu Your Excellency eggwanga lino waliyisa wano Your Excellency abadi bambi endiga ezasigadde ewaka ku TV nga ziraba zigendolengera nga Bishop Gundi Pastor Gundi Kalidinali Gundi atudde wansi wa Museveni amuwaana endiga ne zigamba nti bwe tutalonda ono tunagenda nani naye nga bw'osoma ebyawandiikibwa ebibi Museveni byakola amazima ga Katonda tosobola kubanga obuulira bayibuli n'osigala ng'era okyalina n'amaanyi agayimirira okumusabira n'okukavalinga bw'obanga ddala oweereza Katonda wa bayibuli nga tekisoboka bibirikale okumalawo obulamu bw'omuntu kikolwa kibi mu maaso ga Katonda naye olw'okubanga ffe tetumanyi Koseya 4:6 abantu bange bazikirya lwakubulwa kumanya batutuusa ku level nga omuntu Museveni akuttira omwana we ate n'asindika amabugo n'abaziisi n'okumwebaza n'omwebaza Museveni akuttira omwana wo ngola yamusse naye naga nti amazima Katonda mugulu atalina okunneebaza banange spyasimwe ali bulungi ayina emirimu emitongole emirala gy'aliko olwaleero oba enkya ajja kubategeeza ojja kulaba face ye ku live ali okke talina buzibu si bwe kiri ali bulungi abatumidde nnyo era abaagala nnyo ayina emirimu gy'aliko egitamusobozesa kujja mu kamera wano kasooka agimaliriza ajja kuba nnyonnyola ebisingawo ajja si muwambe si mulwadde ali okke si bwe kiri ali bulungi ali mu control Museveni tannabeerako mu control ignorance oba obutamanya dictator abukozeseza emyaka gyonna naddira ffe ba mwana yinki n'alondamu betwesize n'ateesa nabo bw'amala okuteesa nabo ne bajja ne batumatizanga nti ono ye musajja Katonda gwe yaleeta ono naye kankubuulire kino Katonda yakyawa Sawulo omanyi Sawulo ekintu kye yakola just kuteesa n'abalabe ba Isirayiri si kinene yateesa nabo Katonda n'amugamba nkuganye nkugobye ekyokubiri kabaka Sawulo kye yakola yalumya abantu obwavu bwabaluma bw'osoma Samwiri ekisooka 1 Samuel chapter number 22 verse number 2 obwavu bwali buluma Isirayiri abayisirayiri obwavu bwali bubaluma obwavu bwaluma abasajja Samwiri ekisooka 22 olunyiri olwokubiri lugamba bwe luti bano olwo Dawudi azze Katonda yaleeta Dawudi ng'alaba abantu balina amabanja naye wulira wano olunyiri lukugamba nti awo buli muntu eyali alaba ennaku na buli muntu eyalina ebbanja na buli muntu eyalina obuyinike ne bakuŋŋwana eri Dawudi n'afuuka omukulu waabwe awo ne baba abasajja nga 400 bano si bafuutu soja Dawudi n'afuna bafuutu soja nga 400 naye beekyabaleeta abamu ku bo bwavu bwe baali batuusiddwako gavumenti ya Sawulo
ekyabeegassa wansi wa Dawudi omulunzi ekyabateeka wansi wa Dawudi amabanja ge baalina nga omusajja abataddeko akazito ne kati Museveni essaawa eno ye addira bannansi n'ababonyaabonya n'akukuba n'akutta n'akulagirira ne bw'okaaba ng'ayita mu baani baffe bakabona akozesa ffe bakabona kubanga bambi Munnayuganda ali misinformed yeesiga pasita n'okusinga bbaawe oba mukazi we awuliriza nze omusumba n'okusinga jjajjaawe yazaala kitaawe amuzaala omusumba kyayogera kiba kituufu emirundi 10 mwaka jjajjaawe taata we maama we mukyala we bbaawe byayogedde biba bituufu 10%. Okubulwa okumanya lack of knowledge lack of knowledge Museveni ba dictators bonna ebyaka gyonna egibaddewo kwe bayimiridde ng'okutulugunya ensi baddira amazima ne bagaba kweka ne babalekera mmwe kye muyita ekituufu era essaawa eno tebakulimba eri abantu bangi baga nti Museveni bw'amala n'ava mu Uganda bannange entalo zijja okubeera wano kitwagala omusajja oyo generali yasobola kukuuma Uganda just because pastor sheeka kalidinaali olyo yasalawo okulya yakumatiza naawe n'otwala ekyo waliwo agambye nti kyobola era babayita ndiga amazima kamna waliwo ebintu byolaba abalokole bibakola kati abalokole abasabire wa bujingo abakyasabirayo n'asaba n'azibiriza bujingo namugazibiriza wanika emikono kusabira leta chupa ya soda ya mitwale 5 nozibiriza no wanika n'emikono abakyasabire wa bujingo ezo ndiga ze nyine ndiga there are things you see nogamba butamanya banange gaya abeerawo mu Uganda nga sente ze mumuwaza akozesa okusponsoringa abatemu abatta abantu ekongo ng'akozesa zino ninga teri n'omwamanyi amuwayo ngenda kubeera no mu ofisi ya Soroti mulete buli omu emitwalo emiliyoni obukadde njagala ya kawumbi ne muleta nazitwala ekongo ne zitemula abantu M23 netta abantu ngono memba ya Soroze ero naweereza ne mugamba sente zizino mutuzimbire church tuzimbire kanisa nage anazimbira mukyala we wali eri Koima Road bwamala okumuzimbira nabaga kana nejazimbibwa timufaayo omuntu okubaga toli informed kikolimo obutamanya bana kintu kibi omuntu okukweka amazima nakuwa obulimba bujingo okuva 2019 yalinga abala sente tubula akakadde kamwe akadola ne bazisonda 2 ziweddeyo bwezagwayo nagate omanyi kana ni babadde bakugizimbira Isiraeli balete ebisenge babituuzeewo na kati ba engineer bagambye awo nafulumya ki program ki plan ya Kanani nakiteka ku TV bana Uganda ne badamu ne basonda awo nazimbira mukyala wo wokubiri namuzimbira wali ni Bible egamba omusumba ateekwa okuba wa mukazi omuntu ye alina okubeera pastor alina kuba wa mukazi alya nera bana Uganda nera bacha endigaze iba ya Rabbi obutamanya bana ekintu kibinnyo bane musabira abantu musabire ensi eno Uganda abakyasobola okusaba musabire bana Uganda abalina information mugitambuze kanga venkula musizanyo banange ASP ali bulungi talina buzibu ASP ali bulungi abatumidde ali bulungi nakuno kwali era alaba abamubanja alyoke aidako birimu emitongole egimukuttemu sawa yonna agenda kuba namu singa okumanya kusigala nga kusaasanyizibwa olina afulumya akantu bakuwadde information Museveni agenda kukola bwati ne bwati ate abamu olugira nga bajja babirwanyisa gwe wategedde otya mbuna Museveni ajaleeta ekirwadde kati mubaleemu
ASP yayogera ekirwadde ekyo kati ekiri mu kutambula mwaka ki last year weyogerera ekyo ekirwadde nti guno omwaka ekirwadde kigenda kufuuka priority mu Uganda. Essaawa eno bali mu kupushinga ekirwadde mubende kasanda banatenagiza mu lockdown. Bayogera ku butimba obw'ensiri bwe bagenda okutambuza. Tunulira gwendwadde era mu budde bwe yayogereramu essaawa gye yayogereramu ne bambi bannayuganda okubanga ffe okwebaka kwatufuukira okwebaka nti Museveni kwe yaleeta. Era bagenda twala obutimba abalala babutwale already bagabyegabyeddeeyo somewhere. Kasanda bagiwadde, Bukuya bagiwadde, bali mu kuba wabirwadde naye olwokubanga ate nammwe abawuliza information zibweziti temusaadde ozongerayo zifuula temusaadde zifuula bane musooke mujje kufaani eno. So information should be our priority. Okumanya tubenga tumanyi because bwoba tomanyi really Museveni agenda tuzinga bwati ire emyaka gyonna gyatuzinzeeko manya monkeypox ebyo ASP yabyogera di kuva ddi kati leero biriwo onagamba yakola ebirwadde yagenze n'abikola n'abitambuza no bwogaana okumanya ekyo kyekibaawo nadi nkulamusiza nnyo senga okumanya kugaana okukutuulamu ate era n'otambula n'okumanya be informed. Bwe mwagala Museveni tubeerengaawo olaba bulabi ebunange tugenda gabuzi timba bwasi mujje tugenda kugema toyina kyomanyi n'oteekayo omukono gw'omuyayi n'agukubamu empiso gwe tozuukuka gwe tolaba gwe imagine. Era abamu tebategedde lwaki Museveni yaddidde abantu b'amawanga bali tetugamba nti baganda baffe si bagezi muli bagezi but this is it. Nene bagamba nti erimu abantu abasoma nga tebalina nangatto mu bigere be basinze okusoma mu Uganda yonna wallahi Nadia abantu abasoma nga tebalina nangatto mu bigere batula ku bifunfugu ne basinga abe Kampala abatulanga basomera na kuzi computer. Wateekwa okubaawo ekintu ekirala wo wateekwa okubaawo ekintu era abantu tebannabeera kubitegera ate baaganda kubimanya. Musomera literi masanyalazi musomera mu biwempe mu biwempe nosinga abaana b'e Kampala wano kale kisoboka ne eyo level nene banange kale wakiri yandisinze osomesomero lyandivudde mu wakso eri ensi gyesemba abasajja basoma bubi abasomesa ejjala ebaluma naye atali munnayuganda ayagala kumanya kakodyo ki ke babala teri ayagala kumanya olowooza babala ki okutulaga mu central lewe ndowooza ekintu kino Museveni kwega noddira rabbi Museveni oli mubi nnyo Museveni oli amasomero g'eri agasiize batuula mu ttaka Museveni amasomero agatula mu ttaka dadi age gasiize abasomesa basiiba mu nnimiro asomesayo omusomesa omu asomesa kirasi 6 kirasi 6 ate alina okulima ebikata bya lumonde be basiize osoma ya rabbi Museveni it is too much era bannayuganda tebamanyi nti alina kabala Museveni alina kabala olwaleero yesterday but one yagambye abanyarwanda mubawe passport muddamu wadde okuba interviewinga mubawerewo era bambi munnayuganda yetamanyi
tamanyi taga babala ki tabimanyi jukira abeeri aboogera manyi Abanyarwanda basobola okwogera Olunyankole era si kyangu gwe atali Munyankole kutegeera nti ono si Munyarwanda si kyangu kujjako ng'okulidde mu Banyankole oba n'obeerayo si kyangu naye wulira akulaze nti be basinga okusoma be basinga abayivu nejjukira basomera mu nfuufu abasomesa basooka kugenda kulima nabyokaja n'asomesa naye be basinza soma kale na Museveni sawa yemu n'akugamba nti temuddamu kulemesa Abanyarwanda kuba butuuze mumuwere wate mubaddamu bateka kuzi interview yatoye order era munayoga atazuukuka nti ensi yaffe bagenda gitwalangayo baatwala Rwanda teryakimanyi tebaagala kufaayo kati ASP wabyogerako balumbuye nateka kati olaba nga kisoboka kita lwaki oddamu kuyombesa alese information ekifo ky'okutegeera kati bwe binamala okutuuka nga kubanga n'essaawa eno teriwo muntu alina mayinja wano ku kibegabega nga si Munyarwanda bwegenda bwolaba alina wana amayinja oba omanyi obugambo bw'Olunyarwanda bubiri tandikira murahu neza mumpe yakalala omezute kya sonono olulimi lw'abandi ajja kuddamu wallahi bamanyi buli alina wana amayinja nga either regional police commander oba DPC district police commander oba regional police commander bonna balina amayinja buli alina decision mu mateeka ga Uganda ne mu office nga atudde mu office ekola decision Munyarwanda kakati sawa no bakulaga era bahandise okusindikiza mbu abamanyi okwogera okusoma obulungi abaana abasoma ennyo bavaawa so that bajje beerimbika omwo naye ateri muntu n'ogu akifaako Bayibuli kyeva egamba abantu bazikirira lwakubulwa kumanya obutamanya bwe bwatwala Rwanda ne bagiryawo Rwanda yali abahutu bagiryawo omuhutu kati yekweka ali abeera mu bifufunku bamulyawo oli balyawo omuhutu bo ne bagyefuga ne bajja Uganda nabo bagiryawo na mundu nayo kati baje Museveni ayingiza mpola mwaba wakatwa mpola jeno gundi mamu wakatwa oyo mulonde vice president ne baleta second aliawo alinga kipapula abaganda tetwaba wa vice president tetwamubawa n'ababuzabuza n'abateekaawo yazanya tribal cards yako naye olwokubanga tetwagala kumanya we are not informed aye tetwagala kufaayo kubeera bamanyi omusajja n'atuzingira wano emyaka 4 future y'abakitaffe yagirya naffe yaffe agimeketa era tusirise kati ahandise kugamba nti abasinze okusoma basaidi eno liyale gwe omanya kintu ekyo bwe kyanzeseza zinasomerako keri ekasande eri singo wano naye muganda wange najja Kampala okugenda okusoma obwana bwa primary 2 oluzungu lwekwogera nze wa P7 eyekasanda sinyumya ng'obwana bumanyi nenga kali mu pitu kali ate nga ze avudde eri mu P7 yekasanda ayeyeye ng'akapitu kansinga ne gwe imagine abaana b'omukyala abatuula ku ttaka ku bibuloka nalabye video esipiasimu yagitadde mabegaawo naye abaana nga batudde story eyo Solomon Kaweesi w'NTV yagikola ng'abaana batudde ku mayinja ku ttaka abamu ku ttaka madde obubuloka kwatudde buli kuli bugira bwe bwasinze okusoma mu Uganda yonna era tetunazuuka teryamanyi kiki teryagala kumanya bosanga peji nga bakuyigiriza ebintu nga abo bayayi abo bibogera abantu bange baganya okukola kutya okumanya era kye kibazikiriza so mu byonna byokola lubirira information kyovalaba ne ku kitebe kya NUP wane waka sente zaffe ez'ekitebe mwe zisinga okugenda mu office gisinga okugendamu ya information yekyasinze intelligence office etwala sente nyingi ku kitebe okusinga office endala zonna lwaki bakimanyi nti information is power singa twagoberera ebintu ebimu ate gwe okimanyi ezimu information bwe zifuluma kalize Museveni yali anteeze Kampala mama ne Katonda ya nyamba ASP asimwe n'abyogera
yanyamba omu kwabo gwe baali batumye okukola eki tebinyuma kwogera wemponera kumala kubyogerako oli kasa yabiyisa ku media ate kakati byatuuse biti eno ono yabitegedde atya awo wemponera era naŋŋamba tambula ogende tojja bireke genda lwaki kiki nsonga agenda njogere nawe mirundi esatu genda ate ompoleza ngwetwa wa planize timugenda kunsiika nawe mutimu gwani nangamba wayi tukusonyiye genda kakati wentegerya nti olwokubanga ASP amaze okubyogerako ku media nti Stephen Ali ate ebiseera ebyo munna omanyi yandressinga ngango akagalubindi weekali wano naye maama empuuga ennaku zino engeri gyayonoonyemu amasuuti n'obugalubindi kangume amaaso gamyuke kangume olumu information yefuluma Lumbuye n'akyogerako ba SP oba n'abalala bw'okyogerako bifo nga tebannakiteeka mu nkola bamanyi ebimu bikyusaamu olaba Sejjusa yavaayo ku lumu n'agamba Muhoozi balese project mu 2014 balese project eyokuleta General Muhoozi okufuga eggwanga bagitumye Muhoozi project in 2014 ne babyegaana 2016 ne bahaniko bijjayo 17 kati saawe nani atamanyi nti wabaddeyo project ya Muhoozi so information olumu bwejja basooka ne bakibikako ne bagala mulindeeko babitegedde yabitegedde atya ona akikoza atya ne basooka balindako ne badda mu kuyigga bano SP akozesaani Lumbuye ono akolagana nani wano nga tebamulaba ne banoonya oba mu kamera buli ludda watewali omusajja akikola atya na tusooke tukimmemukko amazzi basirisaamu busirisa basizingamu fire ne oluusi baba tebakivuddeeko kati ewa King Sahab mu Kivulu amazima ga Katonda mu ggulu wabadde bateeka okufaayo abantu abawera ng'olukumi ewa King Sahab babadde balina okufa naye information bwe yafulumye waliwo bamuweezi tibateze ne babivaako tozanyisanga okumanya oba obutamanya bw'oba tomanyi ogenda kufa omulabe wajja yaba akuziika ate n'amabuga aweeyo ne speeches zonna zigenda okukolebwa yagenda oziriidinga kuba gwe tomanyi aye kyemwagala kumanya gundi yayogedde bwati ng'obama n'ekyo toyagala kumanya tobeera ku mikutu gya kumanya ne oba kunnyonnyola tobimanyi nakati wamma wandiika bino ebyawandiikibwa nze nkuveeko ate naakufiirako bufiizi essaawa emu yokka enze mmala wuliriza Kyagulanyi Ssentamu ali presentinga Daudi mu byawandiikibwa ekyo tukibagambye emyaka bw'oba wakana tonnasoma Bayibuli eno tonnasoma byawandiikibwa Daudi yajja oluvannyuma lw'okukizuula nti bano ono omusajja Sawulo emyaka gyafuze alumiza bannansi obwavu nkunakuwadde olunyiri luli mu Samwiri ekisooka 22 olunyiri olwokubiri era buli muntu yayida amabanja n'ennaku yayegatta ku Daudi naye kino kyoba owulira ebiseera ebisinga Daudi tayagala kutta Pastor SP Asimwe ali okay ali bulungi alinako emirimu emitongole gy'aliko agenda kugimaliriza agenda kujja ayogereko nammwe banange simuwambe simulwadde talina kizibu ali okay alina emirimu emitongole gy'aliko ajja kubannyonnyola ebisinga wagenda kujja saawa yonna siba kiri peji simpambe peji yagigulawo kuzimba ggwanga lyaffe Uganda kuyisaako kigambo kya Katonda kuzuukusa bannansi kyova olaba ye yekka atagaana muntu yenna kuyisaako ddoboozi ego omanyi lwaki Soloti TV toligirabako pasita mulala ng'abuulira kubanga oyo mufere era byayisaawo bibye omanyi lwaki TV zonna endala ez'abapasita tuli bapasita ffenna tubuulira njiri tasobola kuleeta pasita munne n'ayogererako kubanga bonna babbi tebabuulira kigambo kino bali mu kubba kati ono ayinza okujja nabba abamunne n'alinnyira munne mu bizinesi kati tasobola kumuleeta wano oba mubitegedde
so ali bulungi talina buzibu SP naye olwokubanga tali kunene ku misleading abantu tasuubira kuba nti nze ngenda kuleeta information ey'enjawulo oba eyawukana ku yiye nedda ayogera bituufu abuulira bituufu kyobola asologa nti page yogera ku page tewali buzibu you get kubanga byayogera si bya bufere naye gwe bwolaba omuntu yenna atakkiriza mulala kujja kumuhostinga kwogera wuwe wallayo yo mufere gwe buli pastor gwolaba ataleeta pastor munne kubuulira ku TV mufere pastor Bugingo Ssebo ne waba agenda kwogera amulala waba agenda kwogera basooka ne bagijjako TV ne bayimba nga tebataddeeko ki media namulala n'abuulira nga tekuliko TV bwajja ne balyoka bagiteekako mubbi kati ono pastor ayinza obuulira ebituufu kyobalaba olitakkirizaako mulala yenna kujja kukwe kubuulira si ye yekka gwe buli pastor gwolaba nga takyaza mulala manya mubbi gwolabyeko pastor Ssenyonga nga alina gwaleeta n'abuulira okukwe taliiko akuwe program kuba naffe tubuulira njiri gwoza lwaki tebatuwa ne bw'osasula ssente tasaba kuwaako program kubanga ayisaako bya kiyaye kati gwe bw'ojja n'obuulira ebituufu ojja buusa abantu Dr. Joseph Sserwadda yekka w'omundeeba yayaniriza abasumba bonna n'abawa program ne babuulira ku TV ne ku radio okubanya oli musajja ye n'abasiraamu abaga mujje musomese mujje mwogeremu awo ku bitabo mwesomese kubanga bw'oba omanyi oyogera bituufu lwaki otya gundi omulala okujja n'ayogerera ku screen yo lwaki yes so ASP talina buzibu simuwambe teyafudde alyoke era abatumidde ddala na wano waali naye olw'okubanga abuulira ki bituufu era amanyi nange sijja kwogera bikyamu ale ne bonna banjogedde ebikyamu ajja bitereeza kubanga agenda kwogera mazima si bulimba so buli pastor gwolaba TV ye ka radio kaketa kyazaako mulala wallahi mubbi ekyo kyekiba kikusooka okulaga nze nalina radio station Kasanda FM nga eri connected ne Apostolic Radio lwakuba mu Kampala twalina mu station nga tugina mu kyalo Kasanda naye kino kyenkubuulira nayitanga abasumba bonna ne babuulira oli okujjako omusumba yabuuliranga ebyekiyaye ebyo mukama ndaga sindika emitwalo 5 nga tukugirawo ku mpewo tetulinda naye twabawanga chance ababuulira ekituufu ne babuulira kati olw'okuba gwoba muyaye nga bayinza okujja ne balimbulula obuyaye bwekyobola brother Ron talireeta muntu kakande wakiri ateekako bukatuni ne bubeerako ku TV gwe genda ogisoma ogirabe ojja kulabako bukatuni nga bubeera kuli olwo taliiwo ne bwamala omwaka nga taliiwo wakiri bakuleetera akatambi ke yabulya mu 1995 ne bakateekako ne tasobola gamba pastor wo awali Pastor Ssenyonga gwe jangu obuulire ne Ssenyonga tasobola yita gundi kuba babbi ebibalo bye baba balina ono ayinza obbiri nnyamu so yensonga lwaki tebawa platform bati bwolaba nga ali ku page ya ASP asimwe tegeera butegeezi talina bweraliikirivu nti oba bagenda kubba abantu oba bagenda kubba ssente ze nedda si bwe kiri obitegedde wamma si mulwadde alyoke naye ate era talaba nsonga lwaki agamba nzenze kaze mbeere wano kubanga talinayo bulimba bwakola tewali si bwe kiri Samueli ekisooka 24 David gwe mumanyi nga Dawudi abasiraamu batera muyita Dawuda ono yajja kumenyawo okutulugunya okwavuwaza ojja kusoma Samueli ekyokubiri ekisooka 22 Dawudi kyeyava avaayo nadduka n'atuuka mu mpuku eya Abudalamu awo kansoma olwokubiri awo buli muntu eyali alaba ennaku na buli muntu eyalina ebbanja na buli muntu eyalina obuyinike ne beegatta naye kyekyatugatta ne Kyagulanyi mabanja nze ekyasinga okundeta mabanja ng'ogyeko nze kati bino ebyensi yange manya ensi yaffe amazima gali nti olwokuba tetuli informed abamu twali bweru wa birowoozo byaffe obeera awo tofaayo e Uganda oba bagifuze batya tofaayo tusomere ebbaluwa ya mulongo
nange njitulako nenjinyumirwa. So ebimu nze kati ebyandeeta ebimu ku byo ku mabanja gwe abasajja bakubanze ayeyeyeyeye abamutu bibagamba ne baga nti abasajja banziba ne tugenda tunoonyereza nga ayina sente ye Salimu Sale ne Muhoozi ne ngamba kati ate kati Kyagulanyi ali luddawo n'ensooka ngenda nenda opera Kyagulanyi olwamala okumulopera nanga nti omanyi sebo Uganda nsi nti nsi yange nangamba nendo kati sigwe wekaka bonna bakaaba kati kiki ekiddako ne muga nti ate kati ninda kingenda kuogera nanga nezi n'ensonga go bagenda kutta mangu oyinza obutaweza wiiki ebisigadde ebyaliwawo bigi nasooka nkolera security ndi safe nnyo kati ndi safe era kati onkwatako wegendereza Kyagulanyi yatowa order bintu ebimu nkwatako wegendereza tomalaga onkwata otya otandika otya so kati uliriza nze ebimu ku byandeeta mbeera nali ndabirira abaana eyo abaana 6 nga bonna basomera bwereere bamulekwa oli yafa biki essomero lyaffe ngali abasajja ba Muhoozi mubi era nsasira bamwabera bamanyi Muhoozi ayinza otereezaamu tebakulimba Muhoozi kyali leero kyalibere emirembe n'emirembe mpaka Amina amabanja galeetera bano okwegatta ku Dawudi bakubani Sawulo bali banaku so kyovulaba era nali ngamba bano ono bebe kulu nga ndaba alemedde ku Kyagulanyi nga ojja kutukira bwerere gumba tosobola lwanyisa Kyagulanyi kubanga ekifu ky'okukola solution bino ebikabya abantu omwegattako ate gojja buzzi kumuvuma oyogola banze yamuleeta malisi tasobola kukola ku Kyagulanyi tosobola musiiga kasambwa awo ne tumukyawa tekisoboka kubanga twamwegattako buli omu alina ensonga emuwagiza Kyagulanyi buli omu alina ensonga tetuli awo mbu tuli ku tribe si tribe goloza lwaki abakakwa abanubbi abagisu abagwere abanyankole bandiwagidde Kyagulanyi olowooza ki senga byali bya tribe si tribe buli omu alina obulumi omunyankola jjagaffe tetulina mazzi naffe tubonabona kyekimu ate ffe tuli mubinyo waliwo omwana ano bamuyita Jowani ku TikTok bamuyita Jowana munyankole yange gwokimanya pastor ffe tubonabona n'okusinga abali mu centrum abasentrum muli kalekaleko nti okakasa nandikodingira ebintu nangalengera amazzi getunywa ente kwe zinywa nabo kwe banywa ente kwe egaba nange nanga mwena abali mu centrum musobola okusika ku mazzi ga wakirire mugasasula ebbeeyi naye ffe teri wadde mazzi ga tap tunywa n'ensolo so buli omu alina ensonga emwegattisa ku Kyagulanyi nabano balina ensonga ebeegattisa ku Dawudi ensonga yabeegattisa ku Dawudi nga mmaliriza abo buli muntu yali alaba ennaku waliwo alaba ennaku mu Uganda gomanya abaana baffe abalikubye ennaku gye balaba baana bali eyo balaba ennaku omwana akukubye naga waliwo yangamba juzi mwezi oguwedde twakamuze e Uganda bosi yamwebakangako ate kumpaka ne taata wa bosi namwebakako ate kumpaka n'omutabani omukulu naye namwebakako ate kumpaka jjajja yakwatayo kakasente n'akamuwa namugaa nti weebale ebintu ebitambuza naye nga jjajja mukadde yakootakoota bw'ati ali ku kaana akawala ka myaka 21 akaana bakanyigiriza ne bakalwaza ne nabaana kali mu ddwaliro omwezi gumu n'ekitundu bakayisa bubi bakasiga ebirwadde ebizibu kujjanjaba ne biwona kakoma wewaka gavumenti teina adde n'ekimu kye yakola ng'ate kabadde kasalwako sente empitirivu era akaana kangambye nze wenfuniramu olungubanguba ngenda ku kitebe nti kale tewali buzibu buli omu alina ensonga emuleeta mu struggle omwana ali mu kukola akola obukadde 2 Museveni naga nti bakuweko emitwalo 9 akamwe 10 bakampe munno gwokola nayo mu Bangladesh ye ne bamuwa obukadde 2
gwe ne bakuwaho 900 n'osindika ekyo ekyende waka Museveni n'asatako 800 n'otuuse 882 buli muntu alina obulumi lwaki tuli mabega ku mugongo gwa Kyagulanyi tetumugendako mbukubanga yali ayimba bulungi nnyo tetumugendako mbukubanga yali omusajja omugezi mu industry okusinga banne no tetumwagala lwa mutima gwe mulungi no tetumwagala lwa kunyumirwa masuuti no tetumwagala lwa family esinga okuba eyeyagaza omanyi waliwo kapo gyolaba ne weegomba obufumbo noge obanziremu waliwo yali yanoba mu bufumbo ege obanziremu nfumbirwe tukolenga ebya Bobby ne Babi nga si byangu tetumwagala lwa kubanga balina kapo ennungi tumwagala era tusimba ku mugongo gwe awo buli muntu yalina amabanja na buli muntu yali alaba obuyinike na buli muntu alina ennaku bino bye bitwegasa ku Kyagulanyi abantu b'ekiteezi bonna n'abo abalaba ekyagwawo mu kiteezi wallahi ya Mungu tosobola kubajja ku Kyagulanyi ne booleeta gureda tosobola ku injustice gye baalaba okuttibwa okw'olwatu ne babatta nga balamu gomanyi okufa ngo gureda nejja waggulu bwete kungulu nga bannansi babadde baagala kukusokoolayo bannansi baagala kutaasa Museveni n'asindika abasajja naga nti mubaleke muyongereyo ne bamenya n'ennyumba endala ezaaliwaawo nga tezimenyese ne baleeta bigureda ne bazimenyaamenya ng'abantu bali eyo wansi omuntu yafa awulira ne baleeta bigureda ne biseeteeza ku ngulu abantu baafe ekiteezi mmwe muve lwakubanga Museveni akyayina engeri gy'atumanipulatingamu ku media n'atuleetera diversions tetunafuna maanyi ga information kubanga omanyi n'atuleetera gundi afudde ne tuva kuba ekiteezi gwe Museveni yatta abantu ekiteezi bangi gw'omanyi abo bonna abaakiraba n'abo bonna abaakiwulira obusungu n'ennaku gye balina ku Museveni kati kyekibasimbye mabega ku mugongo gwa Kyagulanyi si kuba nti ayimba bulungi ayimba naye nze samwagala lwa kuyimba kuba after olonze ennyimba zemmanyi omusaayi gwa Yesu gummala kati ennyimba za President Kyagulanyi zenjagalayo zezineeno situka tutambule embeera emalamu amaanyi naye topo watugende ezo agenda batuzanga tuyagalira kuno ne bajja ne batusalako kati ezo zonzaagala ezo naye ezo yaziyimba amaze okulaba nti bannansi kati kisusse bannange ekitwesimbye ku mugongo gwa Kyagulanyi byebino era nabaana mu Samwiri ekisooka essula ya 22 ekyabeegassa ku ono Dawudi mabanja babikusomedde amabanja ennaku n'ebirala kakati nina n'olunyiriri olulala njagala nnyo okulusomera bapasita abeekwasa toyingira mu politics kumbe muli batemu ne Museveni mukola ebikolobero ku bannansi kati mutya mwine muwagira ennyo baleme banoonyerezaako basiba olunyiriri luli mu ngero essula ya 3 olunyiriri olw'omunana n'olw'omwenda lugamba open your mouth for the mute for the rights of all who are destitute olw'omwenda open your mouth judge righteously defend the rights of the poor and needy luno olw'omwenda luno lwe lumpushingira ddala okulwana nga ndi mabega wa Ssentamu tulwane kubanga Kyagulanyi Ssentamu alwanirira ddembe ly'abantu kakali ate bapasita abasoma ekitabo kineno ekifo ky'okuyimirira ne badifendinga eddembe ly'abanaku abantu babatta mu kirindi bawoza buwoza oyo gwe baseye mu kyama pasita bakuletera batyo omuntu nga bamusse noga nti sala omusango nogamba nohaniko nnenya omufu gwe mufu gwe gwalina omusango nohaniko guyiya lwaki tewagenze ne weebaka lwaki ezo essaawa wabadde toggalawo dduuka lwaki wabadde oyogera ku bikuluma lwaki really that injustice ekyandiikibwa kigamba open your mouth judge righteously
defend the rights of the poor and needy. Amaanyi ga pastor n'omuntu omulala yenna gai awa Katonda gali wano mu kudefendinga ddembe ly'abanaku. Seeka kiti kyakola ekyo Katonda kyayagala okudefendinga eddembe ly'omwonoonyi ly'omunaku atasobola kwerwanirira. Olw'omunala okugambye open your mouth for the mute. Naye pastor Bugingo n'oyimbya n'ogamba nti Kyagulanyi yasima ebinnya mu luguudo. Pastor Bugembe olunaku lwonna kunyigira n'ennamba yo nengisangulamu mu ssimu. Nze ndi mwavu azira kasita wedduga zankuzira. Bamaze okusenda abakazi bazze bakaaba awo baneiba bo. Awo ku kiteezi no ku lubigi baneiba bo. Babadde awo emyaka naye wabasangawo. Oli alese n'ekiwandiiko n'akulaga ngera 31 olw'omunaana n'olw'omwenda. Oli alese n'ekiwandiiko n'akulaga nti nze maze wano emyaka nga ndi Museveni tannajja mu Uganda ng'akyali mugwira. Wala ya Mungu. N'omugamba nti Mukama yeebazibwe. Tokaaba nnyo. Tokaabanga gwe basse. Munsonyiwe waliwo wano endiga za Bugembe kati zigenda kunyiiga. Wala ya Mungu ze simu najijjamu. Sinti simenaga kanindeko bw'anaaba atedde tujja kuddamu. Tosobola to. You cannot do this. Tutekwa kudefendinga ddembe ly'abanaku. Buli omusumba lw'ayasamya akamwa ke ateekwa kudefendinga ddembe ly'ono omunaku. Proverbs 31. Ate luno olw'omunala okugamba open your mouth for the mute. Oyo atayogera. Mulimu omuntu nga tasobola kweyogera. Kati Kadama ali eri bosi ya mutulugunya bamuwadde kikontrakt awe ekyekiyaye kiri awo kifu kikontrakt kifu. Oyina kuwumula essaawa bwezi omanyi kiwooma nga okisoma bw'oba okisayininga we Uganda awo mama nino toyina kwetika kintu kya kilo 8 kisuka kilo 10. Oyina okukola mu nnyumba emu togendanga n'okola ewalala. Saawa 3 oyina okubanga weebase. Noga siya wano jagenda ka wifi. Balina okuwa wifi. Noga kumbo osayininga ko bisayininga. Olumalo bisayininga. Olumalo bisayininga. No tuukana no genda yo vote. We bakutegereza mbu government kyamwe tekikola fe titumanyi mateeka g'ekyo government kyamwe gasiya. Ate ne Museveni twamuwadde dda ne ssente ze. Okitegedde? Nako abazimba muzimba ajja enkyajja kujja. Agenda kujja tayina buzibu bwonna. Njagala kumaliza nekyandiikibwa kino. Waliwo yangambye nti lwaki Kyagulanyi talagira ne wabeerawo. N'alagira kubanga alina emikwano, alina abazungu balina mundu. Kankubuulire Daudi ono kubanga kuga ono Kyagulanyi ye Daudi. Kyagulanyi afaanana Daudi emirundi 9 Daudi yaga wadde Saulo yali atoye oda bw'osoma Samwiri ekisooka essula ya 24 olunyiriri olunyiriri olwana mu 7. Daudi yalagira nako, Saulo yalagira nako nti akwata ku Daudi n'amutemako omutwe nga byowulira mu Hoozi byayogera. Bamutemeko omutwe. Ne Saulo yabiragirako batte Daudi. Naye Daudi yette yattako muntu yenna. Oli Daudi yagaana. Yaganje sigena kutta muntu. Niddu omusajja atusse nnyo juzi yatta Nagundi yatta Liita yatta Yasini Kawuma ku bwereere nate ne yeewaana naffe tukole ekintu. Yagaana. Yagaana ate tutta bantu. Tugenda kuyiwa omusaayi. Katukyuse bw'osome Samwiri ekisooka 24 olunyiriri olwana mu 7.
Daudi yagaana yasonyiwa Saulo okumuta emirundi mingi ne Kyagulanyi kyakola. Temunyiga nnyo Museveni yatukola bw'ati ne Kyagulanyi aduumire gwe nkubulya Kyagulanyi asobola okuduumira. Kyagulanyi alina command mu magye, mu traffic police, mu police ya bulijjo, mu private companies, security private companies, mu State House Entebbe, State House Nakasero, mu family ya Museveni na buli wamu. Na era bwagamba mbo kati sauno bannayuganda mbalagira nga president wamwe gwe mwalonda, mbalagira temuddamu kugenda wabweru kukola kintu kyonna, mubeere mu nyumba ti aha. Kakati ku Lwokutaano mugenda kutambula kugenda ku luguudo, bajja kikola, tujja kikola. Naye amanyi nti ono nakyemalira wano tetulina kozi ndala etuleetera, ayinza okwagala okukola bwati ne bwati, kansooke mu sanctioning wano na wano nkole bwenti ne bwenti ne bwenti. Ebyo nabikola lwaki? Ataasa ffe, tayagala bannansi kubalaba nga abafu. Era emirundi gye ndabye Kyagulanyi nga akaaba mu struggle kwe kulaba omusaayi gw'omwana nga guyiise. Ekyo ekintu kimuluma nnyo, kimukosa. Kakati noono Kyagulanyi Ssentamu kye kimugaana okuduumira leero, si nti talina maanyi. Daudi yalina abasajja tubasomye mu Samwiri ekisooka 22. Ayalina abasajja nga bw'abagamba tugere tulumbe Sawulo. In fact, kankuwa olunyiriri, katulusome luno olunyiriri 24:7. Luno olunyiriri lwa Samwiri ekisooka 24:7. Daudi yafuna ne chance etta Sawulo. Yajifuna, I think it is 26. Yajifuna nete yamutta, yaga musajja mumuleke temumukwatako. Ale lwaki nga yakuyigga, kansoma 26 olw'omwenda. 26 olw'omwenda ekisooka egamba weti, Daudi n'agamba Abisai nti tomuzikiriza, kubanga ani ayinza okugolola omukono gwe kwoyo Mukama yafukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Right? Daudi n'ayogera nti nga Mukama bwali omulamu, Mukama yali mutta, oba olunaku lwe lulituuka okufa, oba alisengeta mu lutalo n'azikirira. Daudi yesala gye yasaba teyatta Sawulo kumpi, si nti tamusobola. Era waliwo ne lwe yamufuna n'amutuukako bw'ati. Bw'ogenda egiri endowooza 23 yamutuuka nako, era Mukama alisasula buli muntu obutuukirivu bwe n'obwesigwa bwe, kubanga Mukama akugabudde mu mukono gwange leero. Nesikiriza kugolola mukono gwange kwoyo Mukama gwe yafukako amafuta. Bino Daudi yali abigamba Sawulo, naga nsobola okutta. Nsobola okutta naye sijja kikola, nze sisobola kutta, nkuttira ki? Katonda agenda kunyigiriza, ogenda oyinza jafiira mu ntalo ezo z'okola. Katonda alireeta olutalo ne luva ewalala, nende sigenda kukwata kiso kutema, kankuleke. Era neerowooza Daudi teyagwa, Sawulo yagwa. Sawulo yagwa, Daudi n'azimba Isirayiri n'agizaawo. Kakati kino Katonda kyakola mu mutima gw'oyo gw'abayise, amuggyako omutima gw'obutemu. Aba tasobola kulaba mulala nga afa, sabagaba aduumire ajja kuduumira. Naye not now ajja kuduumira, naye not now tayagala musaayi gukole gutya. Mukama abankuumire, mbagala nnyo. ASP si mulwadde, ali bulungi, abatumidde n'okubalaba era abalaba, naye alina emirimu emitongole gy'aliko. Abamubuuza mbeeyanziza okubeera nammwe essaawa ze mbadde nammwe, mbagala nnyo. Yenze AP Stephen wa Apostolic Ministries mu Uganda, Tanzania, Congo, Kenya n'ewalala. Mukama abankuumire, musule bulungi, mbagala nnyo. Akali ate kati no TikTok ekola ki? TikTok, what are you saying? What are you saying? What are you saying? Ba admin bambi mwebale nnyo aba ASP, mwe musinga.
mwebale kukola mulimu gwa kabi, mwebale kubeerako, mwebale kumonitalinga na kugoberera bulungi